Okay, major developing breaking news. Tambuza video eno gwatulaba. Ekimu ku bimotoka ebibadde bitransportinga ebigenda okukozesebwa mu kulonda nga babitwala mu Fort Portal district. Basebo ne banyabo abatuuze bagudde ku kimoloka kino nga bagamba mbu abadde atwala ebintu bino abadde yenyigira mu kwagala okutaataaganya ballot boxes zino. Bino basebo ne banyabo babikutene ku clip. Njagala olabe ebyabaddeyo, then we come back and we discuss this issue furthermore after this. Orinkai Mwana uploading, guys. How are you? We know, we've been tracking this truck. We know that you had a puncture on the road. Eh? You had, no, please, I'm talking to the driver. No. Driver, you are not supposed to be interviewed by anyone. Driver, you're not a PR. Don't allow. You first leave. Stop that. You are not supposed to do that. It's okay. Let's watch the get the call. Mupira gwe gwabika mu boxes famu. Nothing to do evidence. It's a puncture. Kati puncture lwaki ogiteese mu gundi yo amabega. Just witness what you're seeing. And everything is okay. Okay, you take off. We confirm the number. Lwaki njijjako? I know him. I know him. But it does not matter. Do you know? We know Is there a vehicle that I moves asked that you to is come spare? with two people. How many people did you come with? Twakitegeddeko nti yafunye spare. So what? I asked this one to get out. This one. He should get out. Afande. Let this one get out. But I this don't one know is the capacity. standing. Alright, now according to the information we are getting, omukulu oyo avuga ekimoloka ekyo bamaze omupaakinga okuva kachiko k'ebyokulonda ng'alina okudelivalinga ebintu ebyo e Fort Portal. Naye kigambibwa mbu along the road oba along the way alina we yastopinzeeko n'agamba mbu emmotoka yafunye ekizibu ku mupiira n'aggulawo emabega omupiira n'ateekako spare eno guno ogwafunye puncture n'aguggulawo n'agussa emabega ewali ballot boxes. Remember, toli supposed kuliraana ezo ballot n'oba nga gwazivuga. Simanyi ssemateeka bw'ayogera ku nsonga eyo naye concerned citizens babadde balondola abaana balondodde emmotoka eno okuva kachiko k'ebyokulonda era bagambe nti wafunye information nti musajja gwe oyina ewa paakinzeeko. So ne basalawo nti waba atuuse balina okwekkaanya buli kimu naawo. Akachiko k'ebyokulonda kali supposed okudelivalinga electoral materials days before the elections. Era emmoloka zatandise dda okudelivalinga. That is one of the clip we got. Eyo yabadde etwala Fort Portal. Era districts ezisinga zigamba nti zafunye dda ebyokolaki ebyokozesebwa mu kulonda. Tugenda mu kanyomero ka protest vote akasinga obubiri obusinga okuba obuzibu. Bwe tusinga okwetaaga okuteekako ennyessira tumaze okkanoonya kaggwa leero era olunaku olwaleero Kyagulanyi amalira campaign ze mu Wakiso Nansana specifically. Tugenda ku paati ey'okkalonda ennaku z'omwezi nga 15 kuliko paatisi 2 ya protest vote. Tugenda kalonda ate tulina okkakuuma. How do they reach votes? Gwe atulaba ezo box basobola ozigattamu endala, basobola oyiya buli kisoboka, naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba kya makulu nnyo abantu okera ku polling station ezo box ne baziggulawo nga ffenna tulaba. Yensonga lwaki omukulembeze yabagamba nti essaawa kasita zikona 12 wabapa
fuwa firimbi genderawo ku polling station tuba tutandise okukakuuma newankubadde nga tetunnakalonda baabana batandise demmotoka bagirondodde nti we baggulawo box ezo ne tulaba obutabo bubaddemu bumeka kati zino zonna statistics zeetaagisa mwe ba polling agents muyina omumanya obutabo bubadde bumeka such that at the end of the day tumanya nti abalonze ennamba ebadde bweti because mujjukira mu kaluka Nalukoola waliwo baali basoma ne bagamba Nambi abo afunye obululu 7 Nalukoola afunye obululu 4 abalina dia form mekanga balubongo ya n'ennambozi yi wano batulaga nti Nalukoola afunye obululu 4 Nambi afunye obululu 7 bamanyo gattako buziro so woba tobaze ballot oba tobaze booklets ezo meka ze balese because we mutukawo muino bala booklets meka ze balese then umalolonda ne munotinga tukozeseza booklets 2 twalese booklets 6 tukozesezaako 2 wasigaddewo booklets 4 so ezo booklets 2 zivuddemu obululu bumeka n'obuwandiika wano n'ogamba gundi afunyeko bumeka oli afunye bumeka invalid meka ezo zonna calculations zeetaagisa nti woba tozigobereredde bali basobola okugattagatta ebintu byabwe awo statistically ne bamaliriza nga bakubye chu n'ogamba mbutufu abasajja baatuwangudde kumbe baatubbye. I strongly believe nti ebibiina ebyenjawulo ebeetabye mu kalulu kaneeno they took courtesy ne basomesa aba polling agents. Kati nammwe naffe abantu ba bulijjo tulina obbimanya nti kitukakatako okubeerawo nga baggulawo ebintu ebyo. Polling agent nabagamba asobola okubeera compromised. Ate awo basingira ddala obba compromisinga mu kumanya booklets meka tukozesa awo mu kumanya tulese obutabo bumeka because bayuza mu katabo. Then next tukozeseza obutabo bumeka basobola gamba polling agent gweteka tukozeseza obutabo 3 nga twakozeseza obutabo 2 kati kali akamu ne bakagatta ku kizepa oba kiwalaata n'olyoka olaba omudito gwe ssebo oba nnyaba ndaba olunaku olwokuna that is the day Ugandans are supposed to be very 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 sober because obanga toli sober osobola okumaliriza ng'okoze ekintu ekikujjako. Yes, olina okubeera sober oyinza okugenda waleeri n'otiikinga mbadde ndabya bakama ngakola press conference avule n'asomesa abantu nti waliwo amubuuziza ekibuuzo wengenda ku ballot ewali Bobi Wine netiikinga ku kifaananyi kye netiikinga mu linnya lye netiikinga mu kabonero newali tiki nentekawo tiki kaba katuufu byabakama agambye abantu nti kasobanga otiikinze mu kifaananyi kya Bobi Wine n'otiikinga mu kabonero n'otiikinga mu linnya newali tiki mbu kaba katuufu oba otuukiriza nti obadde olonda ono bassebo ne bannyabo. Let's not use chances. Tetukozesa chance eyo ekyakikoze psychologically gwasobola okukukola ki gwasobola okukyusa mindset. Genda ku ballot wali ambulera akabokisi ako kebaleseewo akali empty teekamu tiki fuolaba nga teyisa mukati mu kabokisi yokka tebakulimba kola tiki emu yokka wabula gowa NRM oba ogenda lona mu 7 gende wali bus teekawo tiki kirira wansi wali ambulera teekawo cross suula mu kibokisi ogende sibazaako ngalo mubeere bulungi.